kakati ne vision gasoosezza agamba nti abawala 10 kirambirira babano babakeekejjudde embugo ne bakulaga akambe ke bakozesa munange n'akambe kano kajojobadde katotobanye n'omusaayi ojja kulaba wano babikulaze ebiri wano laba wuuna aleenya ojja kulaba ku lupapula lwa vision lwe bakulaze wano engeri abasajja abalina n'ebyokulwanyisa gye bagudde ekiyifuyifu ku baana ab'obuwala eri mu district y'Ekweni okubakekejjula embugo naye ne bakugamba nti ku muko gw'okuna emboozi eno gyeri egudde amakerenda kubanga ku muko guno ogw'okumugguukiriro balinawo era n'eggulire eddala lye baleese nga President Museveni atongozezza ekizimbe ky'abawooza b'omusolo gwa Uganda kiri wano Gamulengejja Lwadaado ojja kukiraba kitunulanga muntu ojja kebera wano ku muko gwennyini ogw'okumugguukiriro ne Andrew Mwenda takubuzeewo nga naye aliko byannyonnyola nga tottola ebbanja lya Uganda erigiri mu bulago ng'agamba nti bannayuganda litandika okubeewanisa emitima oba batuule entende kakati ate bo ababaka ba palamenti ab'oludda oluvuganya gavumenti wano mu Uganda ne bagamba nti baagala siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga ziggyibwewo mbukuba kumalira bantu biseera tikuba kumalira bantu biseera ng'asiikira enkoko ebinyeebwa okudda okusoma siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga ne bagamba nti baagala enteekateeka empya eteekebwewo ng'omuyizi asoma emyaka 7 egya primary bw'agimala n'asoma okuva ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'okuna nti kati awo ekiddako n'asoma emyaka 2 egiddako ng'asoma ebyo ebinaamuyamba so si bino eby'obuwaze mbu siniya yakutaano na ya mukaaga nti kati bw'amala okusoma ebyo ebinaamuyamba okumala emyaka 2 n'agenda mu yunivasite ne babimuwaamu diguli oba diploma ojja kulaba kye bannyonnyola wano nga baga nti naye bino eby'okwetooziika mbu simanya siniya yakutaano siniya ya mukaaga soma ebyafaayo ate tomanyirwa oli bikolamu n'agamba ebyo biba byakweringalinga ng'omunafu alima asalira ababaka baabano ojja kubalaba wano n'omusomesa waabwe n'omusomesa wuuno ng'aliko byayigiriza omuyizi owa siniya ey'omukaaga kale no biibino wano naye ate abasomesa eri mu disitulikiti y'Iganga nti batudde ku nkato bali ku kyokya kwennyini bonna batudde matiriri ng'enkoko ebiikira wali omusege kubanga tebamanyi kiddako ti abakulira amasomero abayizi gye bakoze ebigezo mu ngeri eya vulugu ne bawigwa n'enkoona ne zinywa mbu baabano boolekedde okusindiikirizibwa olabe engeri gye babakunkumula omukono mu kibya nga babalanga okwekolera emirimu mu ngeri eya kiri gy'oli ekyavaako okulagajjalira abayizi ne batayitanga bwe kigwanidde mu mawulire ge gamu aga New Vision era olupapula olukedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero bakuddiddemu eggulire lino ne bagamba nti abasajja ababagalidde emigemerawala n'ebintu ebirala mbu baabano abakecuzi b'embugo balumba ebyalo kirindi ne bagamba nti bakaggwa ensogi bano basooka ne bagwa ku baana ab'obuwala ne balyoka babakekejjula mbululi baake babakekijjulanga mu kinywambogo nga bajja obudde tebunaba kumozoola nti naye kaakati babakakkanako misana ttuku ng'ensi eraba ne balyoka babakukojjola mu ttuntu mbululi bajjanga mu matulutulu naye kaakati ebyo baabivaako baafuuka bakaggwa ensonyi ng'omukazi azaala emisana naye bw'onoolaba bino ojja kutegeera kaakati ne President Museveni wuuno n'abaako byalagidde aba Uganda Revenue Authority n'abagamba nti muteekewo obuuma obulengerera ewala obusobola okwetegereza baani abaleese migugu biki ebirimu naga nti ekyo kiyinza okuwonya ebintu bingi mu Uganda nti naye ate n'ekirala ab'ekitongole kino ekiwooza ky'omusolo mukole atayagala kukola agende ayiye ebirala naga nti tunaayogera birungi byereere enkola efuuka mmere ng'olw'enswera bayinza okuziyita enswa kubanga boogera birungi byereere ojja kulaba byannyonnyola wano omukulembeze w'eggwanga Mwami Museveni ng'atabukidde ab'ekitongole kino n'aga nti abaluyisa abantu nga muli mu ntebe mwewuuba bwe mubaga nti mudde enkya mudde eggulo nti munaamwe munaatera okukwatibwa ku nkoona Uganda Revenue Authority gavumenti yiino efulumizza obuwumbi bwa singiza egenda kufulumya obuwumbi bwa singiza Uganda 16 bweyambeko ebibiina by'abakazi n'abavubuka ebikola emirimu egy'ebyokwekulaakulanya ojja kulaba disitulikiti ez'enjawulo ezigenda okufuna ku nsimbi z'abavubuka kuliko Buyende Mukono Bunyangabo Kikube Napaaka Otuke Lukungiri ekisolo wano Sironko Kotido Nebuko Hoima Ntungamo n'endala weziri wano ojja kuziraba Bulambulira Kayi Padel Yisingiro Manafa ne Namutumba ne Mukono wano bagenda kufuna ne Kanungu Mukono Municipal Council bafunye emirundi 2 kakati ate ne bakulaga district endala ezigenda okufuna ku nsimbi ez'abakazi n'omuwendo gwe bagenda okufuna Adumani Amdati Arua Buhweju Bulisa Busia Butaleja Butebo n'endala nyingi ne Buyende kweri Kamwenge yiino Kayunga Koboko
Nendala nyingi ojja kuziraba Moyo, Mubende, Nakasongola, Namisindwa, Namutumba, Nansana municipality naye egenda kufuna Nebio Tukoya Mpadere nyingi ojja kuziraba. Kakati ono nawandiika bamuyise Andrew Mwenda munamawulire naye aliko byawandiise wano n'agamba nti amabanja Uganda gerina kituufu okweraliikiriza bannayuganda okubatunduza emitima ne gidda okubaceekeera. Palamenti y'abantu ba bulijjo nti yiina erumbaganye gavumenti ku bikolwa by'obuli bw'enguzi mbu batadde akaka. Ojja kulaba bye babadde boogera mu palamenti y'abantu ba bulijjo bwe beesoze palamenti okubaako bye bateesa. Ate ne palamenti ya Uganda yiino egenda kutandika okunoonyereza ku ngeri abakozi mu kitongole kya Kampala Capital City Authority gye baafunangamu emirimu. Gavumenti eri mu kwekenneenya omusolo oguggyibwa ku mpuliziganya y'ekikugu omuli Twitter, WhatsApp n'ebirala abagenda okukozesa emikutu egyo omusolo gwe basasula nti gulina kye guyambye eggwanga n'engeri y'okulima obutiko ne bakuleetera wano by'oyinza okuyiga kyokka ate era mu ngeri y'emu ne bakulaga namutesiteesi wa disitulikiti y'ewakiso Pulana wuuno tibamugombyemu obwala bw'abadde ali enguzi. Kakati n'amalala mwegali wano eyabba Omumerika ensimbi ng'amuguzizza zaabu ow'ebicupuli naye wuuno bamugombyemu obwala ebinaddiriro ojja kubiraba wano. Naye njagala kusooka kujjukiza nti gano g'owuliriza gakutuusibwako banywanyi bo bennyini aba Yuga Chick abalunzi b'enkoko abakuukuutivu. Enkoko yaabwe eyitibwa Yuga Chick Super osobola okugisiŋŋaana wonna mu supermarket z'ogendamu. Gwe yeetoolodde ekibuga weevumbe supermarket ogende nti njagala ku Yuga Chick Super. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Chick. So tasty tofune Yuga Chick sumakaya sana Yuga Chick sumakaya woma Yuga Chick kasofune tuota Yuga Chick super yasinga Yuga Chick, 20 years of serving Uganda. Emyaka ejabiri n'omusobyo nga Yuga Chick baweereza bannayuganda gye bamaze gye bawadde tutumu wamu n'okutegerera ddala kye bakola kuba kati buli kimu bakikuba budinda gwayagala okwenyigira mu bulunzi bw'enkoko kolagana n'abantu bano bajja kuwa buli kalonda yenna gwe weetaaga naye ate ku miwendo nga misaamusaamu ate nga buli kyonna ky'osobola okwagala okubeebuuzaako weebali beeteefuteefu okukuyamba. Daily Monitor olukedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero nti gavumenti egenda kuwera sports betting gamba zaalawo ebyemizannyo mu kubanga abadde afudde abantu engajjaba ezizinga emikono emabega ne bagamba nti kaakati kampuni empya ezireeta kuno ebyazzaalawo ebyemizannyo tewali kuziwa lukusa nti naye n'enkadde olukusa we luggwerako nga balaba eri abaleeta mbu bakwatemu ebyanguwa bafunyemu. Uganda Revenue Authority ne bakulaga engeri gy'esajja kudde nti beeyombekedde ngera babaga nti akeezimbira tekaba kato. President Museveni abagguliddewo ekizimbe kyabwe gali kwoleka. Mu Daily Monitor olukedde okufuluma enkya ya leero ne bakulaga wano ebifo ebyenjawulo poliisi nti egenda kuyambako okuwa obukuumi ebifo abalambuzi gye bakuŋŋaanira ebifo abalambuzi we batuula okulya ku mmere okunywa caayi n'ebirala ebiddako. Poliisi egenda kubikuuma butiribiri nti si kulwa nga abatujju babyesogga ne bakwata Uganda ewaluma. Ate olanya omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko wuno ne yeekokkola ebikolwa eby'obuli bw'enguzi byagambye nti bino bwe bifuŋŋamye mu bakozi abatali bamu ne bigenda nga biremesa empeereza y'emirimu gya gavumenti okutuukira ddala obulungi ku bantu abannakunkunye edda. Ono n'agamba nti mukomye okuwubya abantu. President Museveni alabudde abasumba b'abalokole n'abagamba nti bangi ku bo bwe balina enjiri gye babuulira ng'egamba abantu nti muzingire emikono ku bifuba muwanjagire liiso ddene bwe mumala mugiwanike waggulu nimwandiraba ebitereke by'ensimbi nga bibagwira. N'agamba nti nedda abantu balina okuyiga okukola obugagga nti kale nno abantu waakiri mubabuulire bwe mumala okubabuulira nga liiso ddene bw'alaba ng'ate awo mubatunuza ku ky'okukola batere beegobeko olukokkerera obwavu mukubanga lunyooka ku bannayuganda bangi ng'evvu naye nga bangi balindiridde liiso ddene basula ku bwa Katonda. Ono w'emyaka 37 asobeddwa yazaala abaana 3 omulundi gumu n'amalala agafaanana bwe gatyo ojja gasanga mu lupapula luno. Amasomero 96 gaagana agasinza okukola obulungi mu bigezo eby'ekibiina ekyomusanvu bagakuleetedde gavumenti engeri gyegenda okuwera ebya sports betting ne bagamba nti bijja abavubuka ku mulamwa mu kifo ky'okukola nti bafuuse bangalo bunani mbu baguumiika buguumiisi ku byuma bya sports betting batere balindirira obasanga bawuuba obupapula nti alisiiti yiino mu nga boogera nti kuno kuliko obukadde 16 nti kuno kuliko 5 kuno kuliko 2 mu mwaka ne gukongoka nga mpaawo nusu gye bakuteko ne bagamba nti bino President Museveni awadde ekiragiro babijjewo. Kakati n'amawulire amalala enkola ya Operation Wealth Creation mbuli waba ababaka ba Parliament abagikubyemu ebituli eneyambako bannansi okukola obugagga eyatandikibwa President Museveni ne bagamba nti eriwo mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka mbu beponga etteeka lya NAD zirimaze kukkiriza nkola eyo okubeerawo.
Baguma wuno omusirikale wa poliisi yali avunaanibwa egy'okwekobaana n'ebikolo ebirala ebyettemu by'omukazi wali egivunaanibwa Muhammad Sebuufu ow'oku Bondi nti wuno bazzeemu okumuwa omulimo ne bamugaba wantu kati yaliko ebitongole bya poliisi byakulira omuli ekyebitongole ebikuuma ddembe ebirala n'ebirala bwe bitojja kubiraba omusujja gw'embizi nti guguno gulumbye disitulikiti ey'e Masaka abaayo bali mu kiyongobero. Wamma ggwe njagala tusooke tuwulirize bino. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ekyokutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala ebbiri okutuuka ku y'ennyingi, DVD, TV, firiigi, dikoda n'ebirala. Byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero omukono ogwa Lacho Hospital, Ebukoloto Kayunga ku Kampala Road, Ebusiika ekyemmanga wa paaka ya taxi, Emukono e Wantoni ku ludda e Katosi, ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi, e Nakaseke mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road. Beba Solar Solutions. Abasipia Motors Limited nga bebatuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 modulo empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana. Eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 6 nooti olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu. Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Kankuzigirire birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa ssente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'oba ng'oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building ground floor opposite ne YMCA. Tukubire ku ssimu 0782 5 72 noti 3 oba 0758 3 93 RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi z'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo ssaako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri nooti 7 nooti 2 37 87 77. Kyekyo munange bya RNG Power Center obiwulidde bulungi kale n'abalala nga bw'obiwulidde byonna baga nti akuddira mu luyimba talunyumisa naye njagala twolekere olupapula lwa Bukedde olukedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero. Luno lukuleetedde abagagga Freeman awamu ne Butebi nti baabano batabuse Kamala byonna biyingiddemu nti naye kubadde nga ku siwansaano ku mazzi nga byababuulira biyita ku mutwe ne biggwa enkoto bye biggweredde nga Freeman aloopye Butebi nti amutiisatiisa okumutta. Ne bakulaga wano omwana mulenzi atasiba zikweya babadde bamugatta ne mukazi we nti alayidde erinnya lya mukazi mulala Namukwayo w'Embogo mu kifo kya Nalubega ow'Engabi bw'abantu ne bazikubamu amakiika awo ne kabona w'Omukama abadde abagatta n'amugamba nti sooka otuule omale okukkakkana. Ojja kulaba wano emikolo engeri gye gyabadde naye ate ye mmeeya w'e Kasangati mwana wattu agudde ekkabenje ng'adduka enkuba. Ojja kulaba ekimuguddeko wuuno bamusibye pulasito eriiso lizimbye n'amalala agafaanana bwe gatyo gali mu lupapula lwa Bukedde olukedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero. President Museveni atongozza ekizimbe kya Uganda Revenue Authority kyamyalira 22. America esudde ebbomu ku batujju abassa abantu mu Kenya nabyo ojja kubiraba wano. Dr. Kalule bamukutte ku Dr. Kalule wuuno bamukutte ku by'e Kenya waliwo baasooka okumugombamu ok'obwala wano naye nti abaalufula mwattu baakyamusenga President Museveni abalambula ono bamusse ne bamusuula mu kibira wali essenge ne bakolagala ekibalo ekyokulunda enkoko ennansi n'ofunamu. Kati awo ojja kutegeera bulungi n'abayuga kikitandiko beebuuzeeko naye Bene asimye n'abagereka ku bikolebwa mu kisaakaate ne bakolagana amasomero ga siniya bye gasinzirako okugabira abayingira ebifo. Kale n'ensonga endala nnyingi zino bazikuleetedde mu katabo kano akakedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero ebirina okukolebwa okukebera okuyigiriza abayizi okubeera abayiiya nabyo babikuleetedde n'amawulire era amalala agafaanana bwe gatyo ojja kugasangamu mu katabo kano aka Bukedde akakedde okufuluma enkya y'olunaku olwaleero mwegali mangi tegakubuzeemu. Naye nga bw'omanyi munnange abanywanyi nga bwe mumanyi mwenna gye musinzira okuwuliriza anaalya ku ntamu 2 bw'amala esooka ate tasiibula mufumbi nange bwe nti njolekedde kwemulula naye kye nnyinza okugamba nti gulayo kopi munange tomanya
bw'onoolwawo oyinza okusanga ng'enjinga bawezi n'abandulira oluggi nga mpaawo gakyawuubibwa ku nguudo n'akakuba kaakano katonyerera. Nange njagala kweseebulula, sijja kubinyumya nga jjajja afumira abazzukulu be ebyakaamu gye yazaala amatu ga ssente. Naye bw'ova ekyo kimanyi naawe bw'otava mbuga bakutwaza omusibe ataliiko byayi. Njagala kuba nga nkwebaza kubanga obaddeko ng'owuliriza. Alex Kitonsa ne Apostle Isaac Katongole ku Solar Solutions mwebala okubeera nga kwemuli. Dr. John Chrysostom Muyingo, Minister of Education, mwebala okubeera ng'owuliriza. Brenda Mukisa Mugagga Naalongo n'abakozi wali ku Precious Sekatooke n'abasomesa mwenako Kampala University Luwero mwebala okubeera nga kwemuli. Julius Kinobe Ekirinya Bigo, buli omu gy'osinzira okuwuliriza ky'okola gye ekirinnyo. Towerabira mikwano gy'abayuga kikibe bakutuusako empapulagano okuyita wano ku Sseddume Lubogola Simba. Balunzi ba nkoko bakookootivu mulimu guno bagumazeemu kyenkana myaka na bisiibo. Bali myaka boolekeramu bakunukkiriza okuweza 30 ng'omulimu bagukola. N'olwekyo buli kye bakola bakikuba budinda beeyune bajja kubeera nga bakuyamba gwe omulunzi w'enkoko ayagala okwenyigira mu bulunzi obukola amagoba. Ate naawe omuli w'enkoko njagala kukuzigirira nti Yuga Chick Super ky'ekyokulya ekiriwo kakati ekiri ku mulembe. Weevumbe bwevumbi supermarket obuuze ti njagala ku Yuga Chick Super. Tuddingane wali ku 3 n'amalala mu bujjuvu. Amawulire ku Lubogola Simba ne Yuga Chick. 20 years of serving Uganda. Eno ye ssaawa y'endala ku Lubogola Simba. Kama juice kama sukari Simba. Oh man, you're sweet like honey, baby. Abalala n'abasose Mulika ky'ennyimba enyivuza ffenza wano sinyumira wano ku Radio Simba ku radio enyiga obulungi okuzisengeka. Best friend wange manyito territory n'ebibuzo okwenda Kawaka ennyimba enyivu buli ssaawa ku Lubogola Simba. Empomeza wano ezinakunyumira nate. City boy, beat this beat. Tunuke kawuwa kapya Lubogola. MTN Red Pace Solar ekomezaawo binsanga wano kumpewo gobe enzikiza ne solar esinga kubeera esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Pace Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Pace Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasula ko deposit wa mutwalo gumu 9 olwo osigale ng'osasula singi 7 buli lunaku. Red Pace Solar Power kino kya ddala. Musawene ya MTN. Everywhere you go, MTN. Shalina Nina. Celebrate. I want to dance.
penzi lako ni tamu tamu. Kurumero kumdi, begu yote, kutira bose, zahabu, I want to dance, we celebrate. I want to dance and celebrate. Yamara nikane kina kupata, kosinava ho, kukumeka kusana kufete, nivi hoti my baby. I want to dance and celebrate with you. I want to dance and celebrate with you. I want to dance. Namukamaka satu FM one Fed Radio Simba Program Ndembe Shaine Nina Kaimba wakaita Zahabu abana Banyarwanda Rwanda Kaimba bulungi nnyo kolabo bazikoze ziwe yako dawana mu Uganda tukabiri mutanza kati kusabu boze bilezo kumacha tukidubanize nyo msulu kine chabiza kuba kafude bya mwana kasozi bukoto ekyo na abantu tujja kutambula na chatu nakola tutya fe buno buto tukoli yadala bulungi nnyo amazo kuli populeza mone muna fe pozitenywa James ali mulinde kusabu ne kunyaja kubanga da ala kamunda solo kubanga kutwala maso MTN Red Pesola katro tumuza tukomeza kumpeoza lobogo la Simba nga tuli balala nnyo nga tuogende mulungo ojja twewunyoga mene eba na tembo echabe nga bakikola bulala ye MTN Red Pesola mu style bitwala mwe tukomyawo tuba balala nnyo nga tuongende mu kyonna kyonna kyowulya ebirungo bino bitandemu biba bya kabinyo ko wandisoma ne kwa neimbira byange kutandika leero nga 20 wano ku lubogo la Simba okuva ku ssaawa nyezo kumaja paka ssaawa 12 okwewandisa kwa bwerere wabula mpozi buli muvubuka omulenzi ngambye yewandisa ateeka okujja n'omuwala nga naye bambi wakuvuganya naye ate omuwala gwe tukukiriza ojje weewandise weka tungireko kwegamba ku baana abawala abangi abakooka neimbira byange yensi nga tugenda mu gitegede ba Ebony's ne Golden Band bo bagamba alina mu nsikano gye bagenda okuba yakabidde kabusa ku Saturday nga 26 yeno weekend gye tugamba 26 January ku Zebra Sport Chira wali maso gegombolola wali ba Ebony's bakuzanyira omuzannyo gwe bayita hibo hoba ate olumpozi Golden Band ekuba omuziki atenga okusande mpozi nga 27 bagende eri mpozi Rugazi ku kisaawe kya Metro tegedde kuyingira mu twalo gomo tugende tubawagire of course okitegera bulungi omarad sana tukomeko ekyo tukuzigira David Lutalo Katie Promotions yamutadde mu sente binusu ebyakabi gabiri mutana agenda kwangawo abalaga ko eno weekend tugamba 25 ali go cricket over aja kwa agenda nga 20 Liberation Day agenda eri mpozi mukono Colin Hotel 27 aja kwa agenda mpozi msawe eri eruwero kalo ku mutwalo tugende tumulabe biri mpozi February agenda mwende msawe ate mpozi nga mwenda agenda kwanga agenda chotera Masaka nga 10 okimanyi mudina alumiza abe embalala 14 Valentine's Day agekatuwa ko Rema na Makula bagenda kuba chankanya Freedom City ojaba uli ekintu kigenda bacha kabinyo jabelo gambo te Jasbel Gardens enkubuziza kangambye na mpeleza message wanangamba mukulu munnaye wandibadde nonangirako ekintu nengamba ate lwaki nga kubanga eno bisangano yaffe nengamba ekibere kyekyo Black Monday ebintu byabwerere leero kyakabinyo Jasbel Gardens kigenda bacha kabi tukubuza ko Progressive Senior Secondary School Central kinyo nkazi boli otya abana bali batemano nduza basamuza bulungi ekintu Sindan Bowazi wa Sindan Contractors egayaza na enkubuziza ko bali nnyo kubanga uliza lubogola Semba ekyokola kya bode nnyo kitegedde bulungi maridadi sana era nawe tukwesinyimiriza nnyo ambuza ku Sentumwe John ne podcast wa gayaza Nasere wibo wanyame busuku muli utye munange ice motel wali mama wangu bamita Sarah echetume walina oli wakabi mutu wange nabagamba asima amazi 07003658 isimu jejo kuba buza ku nanfuka wali mpozi ogambo tyekireka akiri wange oli wakabi nnyo Moses abana fa wali bukere wali kulingo ne good Vegas chill out oli wakabi DJ Bobby tijise kawere ndoza nawe oli maridadi sana webali nnyo kubanga uliza lubogola Semba nguzigenda House Communication School of Media ene soma livudde kuba mutyo zigenda kuyamba abana basome radio TV presentation production videography bafulumenga bakafulu jabbe unyoga mena ekino nga kyakabi 0753 namwe mchena mukayi simujjo kuba ngame 0753 namwe mchena mukaga ojja kubanga oli kutola naffe mpola mpola maridadi sana nguzigira you recharge with King eri nyango sobozo kufuna insua ekuyamba singo bafunya kawenye no sura ko mudwali kiro kimova no kusukamo basingo obera ngo vudde mbulambo enseno kwenga nkole nyiga stabili mwenda mukaga hasho gobenenda girio era buli wono tiketemo MTN kusimuyo insua ejja kwa yongera juga ntino insua eno yabwerere era temo asikala tatodoko ayo omune wanafa MTN Momo Pay na yegena mas time mukaga 5 hasha nkola mpetero vunyo ona sanga kapandiko nakona ngaliko Momo Pay kijja kwa chakabinyo so kitolika
nkubuzizaako landlord wa Janati Tereza amadaala ago gajja kuba kiriitirivu nnyo abokabaati bakyalimu saalunde nalo Magufuli mugamba mutya manda ogitegeera tulina okuba nga kyekyo Maggie how are you kuba naye olunaku lwakyo nabadde ndaza abazadde cup finals abadde wali abaana bazanya omupiira ndaza abazadde mwebala okuwangula ekikopo babawadde ebirawo byadde bingi nnyo naye empiira bwegitonze ginyumira nnyo ffe twalinanga empiira ku kyalo naye nga gugenda okuggwa nti mu kyalo twayambalanga lugabire ng'oyambadde lugabire emu ng'eri mu kibatu lutalo ng'opa ky'omuntu kalugabire ku ttama muntu goba mutya nsiima kibaati nazigo Kayunga district eyo lulungi nnyo paka njeru luyunga paka atayagala President Museveni wantamuddeko ku country olaba bane enguudo zaakozi andi enguudo si kyekizibu kyokka ekyabannayuganda omukulu gwe natambula nayiko Entebbe express highway mukwano gwe mbamita Emanzo nagamba andi kakati mulabayo gai nga wakabi mulangira ndawusoolo olukatwayinza dukyajingirako tetujja kukwata byonna kubanga olusina lwaffe bagenda dutusasuza nze nina ekibiina kyange ngenda kiwandiise wa Registry of Companies agipu ene government in power naye ate bweba ekoze ekitanyumye era tekiŋŋaana gyogerako agipu ene government in power agipu abbreviation bwekityo bwe kiri naye kyengamba mulangira ndawusa enguudo zikolebwa tetuganye bannayuganda baappreciatinga naye tetusobola kubanga mu 2019 tukyali ku luguudo oluyisa obumotoka obubiri ng'akaguudo kafunda bwe kati si we tulina okuba abawakanya gavumenti abagibawuula muyina ekigambo kye bayita opposition mwakifuula ku opposing the motion kati munoonya wabi ne mugamba kino mulina kunoonya side negative naye banne pulezidenti waffe akoze ekigambo ekituufu ayina byakoze n'ebikyaganye naye lwakubanga ebimu ebikoleddwa tebikoleddwa mu butuufu President Museveni era naye akimanyi gy'abeera nti oluguudo bwe tuba lugenda kukolebwa katugeze oluguudo nti lugenda hoima bwe lulina okwenkana si bwe lutyo bwe luli kati ffe President kye tumunenyeza kimu ye minisita okulya leeni nnamba ey'oluguudo President n'atavaayo kuluma President vaayo ge nti oluguudo luno nga mu pulaani yaalwo lwali lwakuyisa mmotoka bweziti nti bbiri zijja eno bbiri zigenda lwaki luleeteemu lutwaleemu awo President wokaffe we tumunenyeza naye nga sente ffe abamuwabula wano mu Bisanga wano twawula ensonga ku muntu songa olunwe ku nsonga so si ku muntu ne St. Juliana High School somero ly'abawala n'abalenzi lya one A-level lisomesa arts ne sciences lirina amazzi agatasalwako ne solar energy lisanirwa Njolwe ku kilomita 4 ng'ovudde Gaza Manyanga Road kumpi ne Jomai Housing Estate ey'e Manyangwa lyawandiikibwa Ministry of Education twala omwana wo ku St. Juliana High School St. Juliana High School mwategamba yes we can twala omwana mu St. Juliana tojja kwejusa ojja kwewuunya ogambe St. Juliana ate nga bayitirivu nnyo Little Flowers Junior School Kamira emu ku masomero agasinza okukola obulungi mu district y'e Luweero tubabuulizaako mugamba mutya mwebala kuwuliza Lubogola Semba tulina wano ate mpozi bannaffe abaweza message ku Facebook page yaffe Bisanga wano Bizonto ogenda ku YouTube ogenda mpozi ku Twitter oba otufuna bulungi nnyo ekyo kiba kyakabi nnyo ate nga tutadde ekyo tetugenda kuteesa ku lunaku lwaleero kigamba ababaka ba Parliament ab'oludda oluvuganya bagambye nti A-level yandibadde eggibwawo n'esikizibwa vocational training ng'emyaka 2 oluvannyuma mpozi nga basobola okugenda mu university nga bamaze emyaka giri 2 n'osoma degree kino kinaasoboka okukomya ebbula ly'emirimu n'abaana okusoma ebitabayamba kyekibuzo kitaddeyo olunaku olwaleero ekyo kituufu mulangira omwana amala senior 6 nga talina sente zimutwala ku university naye nga tasobola yadde otandikawo kateilalingi gundi bwe kati ak'ebyalaani nga tasobola yadde otandikawo okubajja wadde omulimu gwonna wabula ng'alina bbaluwa ya senior 6 alinda lwe baligimusaba ng'agenda okwesimbawo kuba gibasaba okugenda ku bubaka kuba n'okugenda mu bifo ebinene ebyo kati awo kyeba erina omuyamba kyokka ne mbuna obulamu obwa bulijjo eyinza okuba terina kyemuyamba Binsanga wano blood ali Oman mukano gwa Vomita Esther agamba ekituufu nnyo bannange mu butuufu A-level terina makulu kati twasomanga bayitira musuli batuyambirawa nandawula Jenali Oman eyo nsonga nkulu nnyo A-level terina kyeyamba Anson Ways Rwanga Joel
tuli wano agambye kyamagezi nnyo kubanga abaana bayonoona obudde bungi naye ne bakungula ssere kino kijja kugonjola emirimu mu Uganda. Uno yowaoli wama kituufu nnyo ekintu ekyo kati nze kamwakoogera Anson Ways Lwanga Joel namaliriza senior 4 nengenda nesoma ebyamawulire nina certificate mikwano gyange nagireka kusomera Lugazi wali eri progressive basomye bamaze senior 6 bagimaze naye tetwenkanankana ndawusize nsobola okuyimirira mu ofiisi y'omuntu ne mugamba nze ngeze nga mpresses njogera n'abasajja ab'amaanyi nkoze interviews n'abasajja ab'amaanyi naye kati bannanga bamaze senior 6 tebalina kye basobola kukola essaawa eno baba talina zimwongerayo ku university talina kyasobola kukola olwo obudde bufudde ate ng'olumu abaana bwe bamala senior 6 bambi tebaba tebasobola kweyongerayo omulangira ndawo era stiru bagambye nti era emyaka ebiri egyo giri equivalent ne giri gye wandimaze ku A-level obeera osobola joininga degree yo n'ogisoma n'osoma bachelors yo ku university tebajjewo nti kakati okomaawo bage bw'omala osoma emyaka egyo naye gibeere useful mu bulamu bwo nti ne bw'oba togenze ku university osobola okubaako kyokola. Ono basoma Livingstones enjagala esigalewo naye creating emirimu egirayamba omuyizi okyasomye ndawusaba ekiwulu empozi eri bugiri bukasa batumbudde katumba tome nze seewuunya kati ekyo kyebalaba ekiyamba okusinga bo abaludde mu bifo n'abato abakwatemu batulekemu nabo Isaac Moshi Lenin kati nze ndaba ebyo bamala budde kakati wabajjawo A-level abasomesa ba A-level bagenda kulyawa ekyo nakyo kigenda kuleeta unemployment era kitegeeza abaana abakola degree mu education mu matendekero ga university zaabwerere abantu bane bali wano bateesa ku binsangano abampozi Facebook page yaffe oyinza okugenda n'olabika abantu bagiyita binsangano bizonto genda olabike osobola okuteeka ekyoyogedde naye tujja kuba tukituusa ku bantu kintu George William tulabe okuteesako Serwanga Hibe munawe tukulabe Hussein Kasule 100% Anthony Matovu naye nkulaba oluzungu lungi nnyo naye tetujja ddumalayo katukomaawo owansi ekyo kyo nze lwaki ŋŋamba nti ekintu ekyo kibeere bwe kityo abaana bwe bagenda okusoma gw'omuzadde osigala oweerera naye ate bw'amala senior 6 era still n'osigala ng'olina omuwa tuition olina omuweeza hostero olina omuwa buli kimu ekimubeezaawo nze anti kakati ffe we twandibadde tweyongererayo ennyo olutalo we lwajjira kati ne tukoma ku mpimpi wakomawa obuyivu bwange emakerere najja lwakubanga nasulanga mu hostero nga sisomeeri kati mbuki mbwakatutegeera tonaba okyaseka kati beera online mu sizoni eno ng'okoza MTN 2-in-1 MiFi ng'eriko ne power bank sigala ng'omanya amawulire amapya nga bw'oteekayo ne video ku 4G internet ng'ende bw'okyajiga n'essimu yo eya smartphone olunaku lwonna. MTN 2-in-1 MiFi ne power bank ejjirako GB 3 nga zino za nnaku 30 ku mitwalo 18 zokka. Kati osobola ogyegulira ku maduuka ka MTN gonna n'amaduuka ga Banana World. Everywhere you go, MTN. Jackpot ya wiki eno eggumidde n'obukadde 10,000 ku byamu akaseera mu ddakiika emu yokka. Kiki oyinza okukola singa owangudde obukadde 10,000 vakati mu kuteebereza. Jackpot y'obukadde 10,000 ya ddala weetaaga